Ja bannange kulekayo mu conference mvuddeyo bivulu bitubuuba ne muba busy obadda nkukubira tonkwata badde mu press conference yali enskin ekivulu kyengedde nzomanyi buli wamu mbaayo nze wabeera nkulabe wa Pallaso nkulabe eri ewabeera kawogo you need money waliwo yagamba nti sirina mikwano nze bw'oba olina sente oba mukwano gwa muntu bali abali wali bonna bakolawo bandi batwala mmotoka kasita weewola looni zino eza kasalini kusaasira be babatwala n'ennyumba ya kasalini layira baate bagitwala bagizza anti baali bagitutte naye oba yali atulii n'alyoka apapalanga enjuki yebeetya zabadde ndowoozanga nnya n'endaba aliye ng'ataddeyo akanogo wakampeereza wampeereza saabe zabadde saawawo nnya omukulu simanyi abaddewo nga bakuba drop abaddewo mbuulira kati kyatandise kitya kyava kukwekuba kati ali yenna agamba tetugenda kulwana kikonde ku kikonde ng'amutidde olwo aliyeni abala mpulira abala kuba kikonde ku kikonde mugenda kwekuba kiggwe naye kineno kibagenda okwekuba kikonde ku kikonde kyaki kya mane kidogo ng'agamba ayagala kola kivulu kwekubira abitex ne mugamba wawuliddeko aliyeni ayagala kola kivulu linda gowa bagase si yagasa aliyeni abitex webale nkwebazaako webale ane bagenda kugamba nina enkwe ne wa Pallaso nti ndyayo obutali musango ebivulu bigenda bbeera bibiri eno ekivulu kya Freedom City kigenda menya record mu nsi yonna lwaki ng'alangidde akaseera katono anti kyekyo kyenkugamba alangidde wiiki egi naku wiiki egenda wera ate egenda wera wanga tuli nga tulionga mwenda kati balazi n'ennaku Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday zo si naku nnya paka Thursday abala ne zino ezisoose eno ze tubaddeko awo wiiki ewera kuba nakyo kibadde kiyamba mu promotinga okay kati naye omanyi entertainment leero tubadde ku press conference ekivulu gye kiri si bya lwali bya muzannyo si bya muniino si bya mano weno ekivulu kati awezigenda okudda okunywa kwawula balenzi mbasajja naye aliyeni ng'anyigiriza nnyo ffe twali tumanye kabaddi waliwo abaamubalira mu ddiiru jjukira nze ngiyingiddemu nagiyingiddemu jjo ne bansomeramu obulangu bayinza obutakuba bya mimwa tugenda twogere abajja bajje tuli effefe tumale okola batuweeza fulani baginsomeddemu nendaba ate aliyeni naku zineno ku ground okwalondo jjukira olwedda abadde kwali kati naye baneeno bwe baanooma bwe balwana jjukira oba famire y'abamayanja eriko ki akola ekintu kimu famire eyo nedda bantu balumba nnyo abanene toya bebekulu wayogera buli omu n'alumba bebekulu olumu ayogera ne tusirika ne tuleka muleke naye famire y'abamayanja oba eringa enkoko enjeru wegenderamu lityo ebbala buli omu alina ani kati bonna basereebu kati obuzibu obuliwo ekivulu kyengedde kati essaawa aliyeni agenda abeera ku Freedom City omutwalo gumu waya Pallaso agenda naye aliyeni agenda yimbira bantu biki kivulu kigenda kugwa ku 3 sibimanyi bagenda kulya n'amayirungi bagiyita ankwacyo nedda bagiyita City Danger Concert ebyenkwajjo bigenda banga etc buli ayingira n'oluwombo lw'empuuta lwalu lw'enkwacyo ne wagenda bba omubbi ekyo wagenda kuba omubbi naye Pallaso amagezi gemuwa essaawa eno nze no Pallaso ndi annange ndi awo wamakati ewasinga ssente wengwa twogera ku kintu kino olowooza aliyeni sikiini tusooke ku aliyeni sikiini lwaki ateeka ekivulu ku munne nga yakimanya nze kyekyo kye nabagamba nti bino ebya federation bali mu kubba ssente za gavumenti baagala buli omu asikejja ani kati mbuguli tali mu federation aliyeni ne bweba nti dino tteeka ly'abayimbi nze tokola mu poliisi tesobola kusiba ekusiba kyekyo kyenkugamba bwe kibanga bataddewo etteeka nti gigenda fuga muyimbi naawe oba muyimbi bandiganya aliyeni okutimba ne bamugamba jjukira kino takikola nti bakoze coincidence eno si coincidence bakikoze bakola ki bakiraba kuba Pallaso azaalanga ekivulu kye naye we baalwana aliyeni kwe kuvaayo n'akola ekyekikolwa okitegeera kati eno federation ey'abayimbi eyamba kyawo bagende bugenzi beegatte
begatta ate omusana mungi kati mulimu n'embuto abayimbi babegatta toyogedde mu bubi sikulimba federation terina kyeyambye Pallaso vice mulamba bandikutte ne batuuza alien ne bamugamba nedda nze ndabe buli omu ayegayirira alien alinga katonda wa ku nsi naye naye bamuyisizza nnyo mutiitibya bayitiridde babulako muteeka mu bebiso nalabye pasita Bugembe alien mutabani wange sonyiwa muno ne pasita musonyi we yakola ki yatta muntu okukubamu ebikonde naye nga tebyanoga walabira ku kimbu byanoga vesti yakutuka vesti yali nkutufu alien agula box ya vesti zino mitwalo 2 zibamu 5 nze nalabye akagundi awo nenga na industry yaffe ddawa kati ng'oli objective kino ekintu alien kye yakoze kirungi kale kasoko tudde ku Abitex kibi alien kye yakoze yabadde anti ne ssente kye yakoze kibi kubanga alien yabadde tannatuuka kukola concert kati atuuse mukana akavuyo walaji wamanyi ne bafaani balina walaji mungi kyovola banze saagala bafaani era bwe bigulupu saakunyumiza ebali babintaddemu musimanya mayifaani biki nembyejjamu ze saagala busiru bw'abafaani kuba abafaani abasookerwako be basiru sivuma ba Megatron bwe baba si basiru naye obusiru buvaawo tosobola gamba nti incident eyabaddewo alien skin alina ennyimba nga musanvu atimba ekivu okitegeera fine Pallaso yakola ensobi naye tetugenda gibeerako kamiliyoni basibye balwana abayimbi balwanye Bobi Wine balwana naye tosobola vaayo ku nnaku ezisembayo n'ateekako n'akubako munne ekivulu omanyi lugogo mubuuze Spice basomba abantu oyo azawi basomba abantu nze nkubula kiriko omuntu gwe naakabeera awe lugogo ne batasomba abantu Kamiri Winwagi kyali kyekyo Kamiliyoni tebasomba naye mabega wali ozannya n'ogenda ne weepena sikimanyi ekyo wali weepena emabega ng'osobola okujja ne muno ne mwepena naye kati kirabye kagundi yaleese obuzibu Abitex yaleese omudidi Abitex omulaba mukozi wa nsimbi oli already yafunye idea ng'ayagala kuba ku Pallaso kivulwa oba ekikonde kiggweeraawo mulimu okulwana nga tolwanyisiza bikondo kimanyi ebikonde alien bye yandikubye Pallaso tebyandimulumye nga kino kyakoze kimuluma kinaamufumise effumu wali wakati mutima gwe nnyini kati Abitex nze siina we munenyeza oli mukozi wa nsimbi bwajja n'ekintu bw'alaba alien atambula kubeera agenda kujjuza Freedom City anajjuza abantu si kumusuddiya anti obusiru bw'abantu kyenkugambye from the beginning nti abantu basiru bagenda kujja tugenda beererawo mayanja yakubye busiru abayimbi balwana enkya n'eggulu ate si be basoose Bebe Cool yayomba ne Bobi Wine even up to now okyalaba oli akyayita munne Baby Fool oli n'amuyita kadingo ebyo bintu bibadde mu industry naye alien skin kyakoze kibi nnyo abawagizi sibe bamusudiyo olowooza oba ate abamu tebali mu Uganda wano abeera ku TikTok yaawo kati oya David Utala ayina abantu bameka ku mitimbagano wategeka lwaki ajjuza kituufu ate munnange alien yo naafunye nnyo ne support y'abano abantu abali ebweru birimba bye bitasaga ba ssente ne bibeera eyo nedda ku social media kuno obalaba bakulimbirako mboyina numbers oba kati alien abantu bagenda kutya okugendayo abamu tetuganyira tegese naye abantu bagenda naye ayina abantu ayina following era nagenda kwetunuulira ku bawala abagenda okugenda mu alien ate balina buzibu owala ng'oyambala akaleega n'empala ogende mu alien yandigenze ewa bakiwandika mbu talina genda wa alien alina buzibu nze nga sisobola kugenda mu alien lwaki ng'akuba abantu omuziki alien okimanyi nti yaliko mbadde simanyi oluyimba kyolutambula wano mu Uganda nga ng'oggyeko ezaaliye bega tulye simanyi olinnya ey'amagye owulire ebigambo tamatama bitabeera mulina mu bisatu music wa Uganda nnyo music waabwe alinga bobogamu kyowulira ku ono enkyowulira olinkwata mu kiwatu nkwata ku mutima tugende mu buliri kwepiica naye gwe n'omusajja ayimba ekyo ekiyimba musiru kati abawala ba Uganda nabasiru kasita omusajja ayimba kwepica kibulokinga ekisiru tekirina magezi lutalo kizezengere oluyimba luba lumusajja omukulu ategeera alinze yasoma nga ayinza okuwulira kwepica kiba kizezengere totawaana oba
ng'osoozezza nabanyi sikulimba mulimu music y'omu ng'abasajja abamu temulina muyimba kati nze ngamba ne boyfriend wange ng'ayimba kwepiica nze nkibulookingirawo sidiringa na bazolo bannange naye so tudde ku kintu kya Alien Skin kino kirekawo industry yaffe kati ebivulu bigenda kuggwa naye Alien Skin ne Pallaso kibalekawa kuba mu ghetto beewera ojjukira olutalo lwa Bobi Wine ne Bebe Cool lwava ddala kati weeroli kati lwe lwa Pallaso ne Alien Skin ndaba minzaani ebanga yambizzi waba bali ne Pallaso aliko waggulu mu musical ye musical ne mu kiraasi nze Alien Skin ebbanga lyemmulabye abeera mu besi beemu yagula nnyingi mpozi nga za kala yeemu omusajja alina ssente n'ebichaini n'ekiki naye bw'otunuulira Pallaso musically n'enfaanana ya Pallaso omutwala ewaabwe famire negamba omwana alese omusajja nga bamufuma embalabe alla anti basezaala bakweka masimu ogenda ogobakanya bagaba neemukwate ku sinapu ng'omwami wange atuuse baba bati omwami alinza okuzibwa ng'ate abbaza abagundi omuntu omubbi ne kubukabbirayo omuntu omubbi ne kubukabbirayo owooza Pallaso aleka bulungi ku mbalabe ezo ze twalaba abantu balina naawe embalabe ekyembalabe si kikulu nnyo ekyembalabe si kikulu lwakuba mulimu abantu abamu nga bali blessed nga bali lucky skin zaabwe ennungi ng'eyange ne mbaamu ne kibadde kyetaagisa ekyokweyisaawo anti era babiraba butunuulizi bweti siri ku mbalabe nti ate neesiga ekizigo kinedda ne mbaamu nabalina sikini embi naye Pallaso manyi sikini sente zaziteekamu nyingi ate bwe munaatunyiiza ennyo ngenda kuŋŋaanya ekikosi ky'abawala kigende kiwe ku Pallaso kimuwe kuki ku bintu ku nsolo bepiiki naye balindeko okwegatta ebikazi birina bannange ebikazi birina ebisiraani okotonyaawo ate kati ku video musite ne weetonya bali munda bali bweru naye kati Pallaso ate naye Pallaso ye talina nsobi gye yakola Pallaso ensobi gye yakola munenyeza ensobi 3 esooka kuba munne eyokubiri kwetonda yeetonda yakola ensobi okwetonda yakola ensobi mu kwetonda bwe yandisoose neyeetonda yasooka neyeetonda yandikikomezaawo atya singa yeetondera Alien Skin omulundi gumu bino tetwandibituuseeko naye Pallaso yagenda n'atya oba abakazi abamuwaako bw'azuukuka n'amugamba ndoosa Alien akutuga weetonda ogwokubiri sikulimba bwe yandyetonze ogusooka teyandyetonze gwakubiri na gwakusatu yatya nnyo kutya ki Alien Skin katonda bonna basajja yaliko bonna tebafuka nga bayimiridde abamu basitamamu atali musajja asitama mpozi ng'alina infection ositamamu nga mpozi ng'agenda pama ab'embuto ennene olimba basemamu anti ayinza ofuka omusono negumugenda ku lubuto gubeera ku lubuto nga gukawala ate balowooza bafuka kati bwafuka bw'ati anti ofuka otumbiiza nga gugwa ku lubuto nga gukka wano lubuto lubanga mbuleera abasajja b'embuto bebasinga ne infection bazibu nnyo anti bazibu nnyo Pallaso yakola ensobi yalaga Alien Skin amaanyi naye singa teyeetonda ate singa yalina beera afiya ekijja kijje n'ateetonda kuba kati olaba yeetonda naye abaana bakyagamba balina omukuba yeetondera bwereere yeetonze n'akwata Alien Skin n'amusiba mpaka kivulu kye kuggo yani musibye atya yandimutaddeko emisango yalina musango ki ng'atonda yakuba mu public place abadde ayagala kunfumita wano mu Uganda owaayiriza ne bamusiba owaayiriza poliisi egenda okuvaayo mbu twanoonyereza talina musango ng'omaze n'ekivulu kyo yasooka n'akola ensobi ne yeetonda twakkiriza kale yeetonze kiwedde ate n'addamu ogwokubiri yeetonda buli wabeera mu kamera ne bwaba simaya YouTuber n'amutunuzaamu nsaba kubitonda nsaba kusonyiwa Alien Skin wuuno yeetondedde obwereere Sande namba ku mu bantu ba church nga bamaze okusoma Abefeso nga yeetonda musaba muganda wange Alien Skin ne Pastor Bugembe n'amwetondera Alien Skin Bugembe oba yamukozesa ensobi Pallaso yekozesa ensobi yekumyeko omuliro yeyiridde petro yandibadde kintu tugende 20 kintu kidogo eyonguzi banguzi lusooyi kati wadde otuyisizaawo ati era gyogambye yandibadde kintu kidogo yandikoze afiya Pallaso yakola mububi omanyize mbabalira naye n'omubalira kino oba wakamala nogamba ye tugenda kukola ekyo kola kirala kati ngenza olaba ku makya namugambe gwe sirika ngenza okulaba ali ku live
mujjeko essimu yeetaaga kujjako simu buli weetunza mu simu nayogera ebitali abaayo ate buli bwayogera yeeyongera kwebabula omanyi omuntu nga otidde buli wogenda maaso n'okwogera oyongera kwekomerera kitegeera yavaayo ku weekend yakola comedy baagala kunzita luka wesigire mu nnyambe atawanya luka wesigire amuleke mubaagala kunzita ani yali ayagala okuta mazima Pallaso Pallaso ani yagala okumutta Alien talina budde bwoli Alien kati mubazi wa nsimbi bamubalidde dde ekyeso era eyamubalidde yenna mugezi namugamba teweetaaga bato ya bikondo ate kati weetaaga bato ya tatadde muna ssente wadde okulanga okimanyi alangira online tugenda langisa mimwa kati nze ndi ku ssente ze nalidde oliwa Pallaso oliwa Alien yonna nalyayo nenanyiza nnyo Alien yakoze binaye ne Pallaso naye mutiitiizi ne ku makyakedde kola naye n'omuntu eyeetonda naye aswaza okimanyi nti okola omusango teweetonda oba olina kusigala afiyanze waliwo yantiisatiisa tugenda kusiba vaayo weetonde nagamba nze muntwale mu nsibe nkoze eki nzise muntu olaba otana omuntu abantu bassa abantu ne bavaayo nnyo nze nkuvuma nina passport ne malamu toyomba n'abantu siyomba n'abantu vuma bwenti notandika simaya kuprocessinga misango mpozi nga passport mujinzigyeko ogenda okulaba wali omanyi nti akolera eno media house nga nasaba ddaliivu wanuya ndaba bano abantu abagamba bo bagenda kukuba Pallaso naye yabalabudaga ajja kukuba omuntu ojo okimanyi yali mafiya ate basobola mukuba bali mukutiisatiisa okimanyi okuba omuntu musango okimanyi okuba omuntu musango Pallaso oyo mulaba nga tetwogedde bubi naafuna ekizibu kyonna ekiba kimutuuseeko omanyi suspect Alien anti era bamugira kuba ndaba baagala okuba Pallaso bamukubirawo we bamukubidde kuba kye bakoze abanga akubyeko mukyalawo ate kye bakoze babanga ababbe mukyalawo ategese olunaku lwe nona alutegese ate nga alulese buleese just 1 week Alien yete tewali boogerako naye nalabyawo ba comedian bamuwaanawaana naye ye waanawaana Maulana ne Ray bamuwanye yakuba ku comedy store yakuba yo naliyo kyenkugambe bafaani balina excitement y'okwegatta omanyi muno mu Uganda kati tomala okwegatta toba na bizibu bafaani obavumira kibalina buzibu ki balekerawo studiyanga amaanyi g'abantu gatya kati Alien wuyo wegaba amaanyi g'abantu lwaki Kyagulanyi tali mu state nga twaleekaana nga twalonda tubeera baakabba kati kyenkugamba nga taliiyo wadde maanyi g'abantu tegatulemerera amaanyi ne basigaza abasajja agaabwe ag'ekisajja naffe ne tusigaza ag'ekikazi ge gaba gatya agakuyambako mu buliri okuleekaana banna sikulimbe Uganda okwogera ennyo si kwe kusinga magezi kugambye okwogera ennyo si kwe kusinga okimanyi nti omuntu akuba singa eyawangula yafuga omuntu akuba n'omuntu ali ku polisi n'akulekayo bwe yabadde ayagala kunzita webale ate neno polisi ya Uganda eringa baki kasita nze nniza okuvuma waneeno nenkwemula nensookayo ku polisi nemugamba ayagala kuntuga basooka kwata gwe ogenda binyonyi ate jjukira bwatidde webale ne bakwetooza n'okwetooza sebo omuyaye nga yakuyisiza obubi naye ng'akusooseeyo n'aliina nafuna abantu anti kyekugambe kati Alien essaawa zino excitement nyingi mbawagizi naye alaba yaliko nokimanyi nti feemu eno ewaanawaana kyekyo naye abayimbi baneeno ze kyembagamba balina okukakana Alien skin si ye yakasooka ate si ye munene nnyo twalina kukola badaba mukyamu ng'afumita n'abantu ebiso aba n'abayimba waaliwo omuwala mannya geeye siteera Diamond Oscar babuulire ekyaliwo tutunda nkwakyo babuulire yagiguza Alien ati yagiguza abantu gundi ali mu Sika Daddies gift of kado ani amanyi regimu ya gift bw'ali ku kizinga eyo atunda nsumaki nedda yagulawo gundi mbwe ekirooto kye kola nga bwolaba nti samuzi nene evugezi mbunga bagamba ani amanyi Daddies ennungi gift of kado nga brand ye yenvuga yagwa leeta omulala ono Didi producer Didi Basuzana Musuzi ayambala kapiso ya sapatu yekyeyo tezifaanagana kapiso zibanga eza loogi zibanga za loogi yero ne red zayambala oba bibina byonna abiwagira nedda otuuka embeera ng'ekuyiize era bano abayimbi temwefula bakitalo mirembe engalo ekyo kyakola kifu
agenda tuuka kuno okuggwako kujja kuggwako bakiyita mpaawo atali kyambala baseba tabaaliko baliwa tosobola beera kaserengeto paka linda y'akasozi tosobola naawe kuliko abayimbi abaaliko nga oli muyimbi ng'aleekaana abantu ne baleekaana bayirini namubiru kati baggwako basirika gifuta obukadde omujjukira kulooda nga omwana akaabira mu nnyimba oyo okola ki maneja nyimba okayimbi otya oyimba ki akadongo ke yali akuba olwo naayimba atya maneja naye baggwako nnyo kati omuyimbi mubeere hambo obugambo bwe busomba eri alien ne Pallaso tugume Pallaso bwe tunagaana ekivulu tujja leeta abantu mu baasi andi yagamba bagundi alina ekisiraani Pallaso alien yagamba nti Pallaso alina ekisiraani yakadeeka ebiri nga byonna bigaana katukakasoba leero kino aba kituufu kati ye alien katulabe oba omulundi gwe ogusooka alaafuna omulundi gwe ogusooka ate ng'alangidde mu wiiki emu bakinaakola ekya Pallaso mugende muwagire Pallaso bwe kinaagaana neewaddeyo nze ngenda somba abawagizi mu mmotoka yange era njagala kwogera na Pallaso ogusembayo tiketi tuziteke ku 14 n'owawala gy'aliyingira kuba kati wano we tulaga tugenda kufa sawa yakutembeeya tiketi ng'atembeeya ebitengotengo anti bw'otakikozesa omusajja akulekawo